You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Okuwandiika bannakibiina kya NRM mu ggwanga lyonna kutandisa olunaku olwaleero mu butongole era nga kwakumala ennaku 3 nga kwakomekerezebwa ennaku z'omwezi nga 17 omwezi guno. Mu bitundu bya wano mu Kampala we tutuuseeko abawandiika tubasanze beekubagiza nga bagamba nti be bawandiika abapya mpozi n'abajja okukebera amannya gaabwe ku nkalala babadde tebalabikako. Mu bitundu nga Muyenga, Mengo, Wandegeya n'ebitundu ebirala ebirinaanye Kampala batugambye nti abantu abadde beewandiisa babadde batono ddala kyokka nga ate n'abamu abadde bagize okwewandiisa amannya mu nkalala gabadde tegaliimu ng'ate ag'abalala galimu emirundi 2. Bulijjo ndi wa NRM ate neewandiisa naye ngenza okwesanga nga nze siri mu register era nva kwewandika katikati. Ate ndaba aba FDC be bali mu register, aba NUP be bali mu register. Kati neewunya kati fa aba NRM kulaki batukasuka bali ate ne bateeka abatali ba party. This register is a bit mixed up because some other people's names are not appearing. Some other people's names are appearing twice. We don't know the reason. Because the main issue yesterday, they only trained us on how to fill the forms, but they never told us that some people will be missing in the register. Member bamu baje ba complaining amanya tigali mu register. Ate nambulira chairperson wa branch mwami Yasino Mali ne mu register ne talimu. Necho mukiso murungi mukubide najja nasanga kitufu mu register talimu naye wandisa kati agenze mu register. Ekyewuunyisa nti nabamu ku bakulembeze b'ekibiina nga Yasino Mali ngono ye ssentebe w'omuluka ogw'Ebukasa erinnya lye mu lukalala teribaddeemu kosa erya mutabani we. Mulimu bituli. Nze chairman wa zone wa parish wa sub county erinnya lyange litabeera okitegeeza ki? That's self-explanatory. Last time jukira bulungi president bwe twagenda mu primaries president yalagira buli waina rema ingire kulaina akole ki alonde lwaki yagamba register bamaze kuzicyankalanya. Yasini wabula bino byonna ye abyesigamiza ku ntalo eziri mu bukulembeze bw'ekibiina ng'agamba nti ze zivuddeko abantu abamu okuwanduukululwa mu lukalala. Batidde kubanga nagambe nzija ku kifo kya chairman district Makindi. Ate 90% ninga maze kuwangula 90 wasigadde % butano bokola ki kati batya kati mu register empyato limu mwendisebo ono asabye ssentebe w'ekibiina kya NRM President Museveni okusitukira mu bunnambiro ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Nja kuwa magezi chairman wa NRM ye Museveni, nja kumuwa magezi ye kibiina yakitandika kibiina kike fe tuli ba member we subscribe naye yakikola ki yakitandika ajemo ki enkukunyi ziri mu kibiina kawukumi kali mu kibiina kino batakikola kibiina kijja kufa. President Museveni yatongoza okuwandiika bannakibiina kya NRM ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokubiri n'ekigendererwa ekyokulaba nga beeteekerateekera okulonda abakulembeze b'ekibiina kwassa okulonda okwabonna okutandisa okubindabinda.